Enswagiro yampawamula ne neekakaba ne nnyambala era nalembalemba nga bwe magamaga ne ntwala ekibundu kyange ekiwandula amasasi okumu mwemu ku nnyonyi ezaali ku kisaawe nga nnyonoonefumuko ne nkikukulira omwo. Mpa mmaliriza okuteeka bubbomu mu nsawo zange n'akabundu mu kikondoolo ne mpulira okuyira kw'ennyonyi era okugenda okwesimba mu luggya nga yatebenkedde dda ku ttaka. Abaagijjiramu baagibuukamu bubuusi ne basaayirira nga bwe batemerera okutuuka lwe beevumbika mu woofiisi. Woofiisi gye baayingiramu ye ya Meeja. Kale nasemberera ennyonyi ng'enkola eya bulijjo bwe yali. Eribwa lyatandika okuboggolera munda n'obuswandi obusukkulumu era naddako emabega si kulwa nga lingwako ekiyiifuyiifu ne linga jambula. Kye nnali neetaaga okumanya kyali kinzize endyanga. Eno yali nnyonyi ddala ey'abakessi. Yali etimbaganya obufaananyi bw'eŋŋombagomba z'abafu era nga ntwakaavu. Nalengera mu woofiisi ya Meeja nga bonna abalimu bajagaladde. Boogera bayanjaza engalo nga bwe bakasuka emikono waggulu ate n'olunsi okusuuliza eriiso gye nnali. Nange nga neefaanaanya ng'atabalaba wadde okufa ku bye baaliko. Kapitaani Akito yayitibwa Embuga era ng'omaze okwogeraganya naye okumala akabanga yawamattukayo ng'ajja amatama gamwesenda era ng'asakaatidde n'agazingo g'empapula n'agatabo ge yali awambaatidde mu nkwawa. Yansanga ndagira basajja kujjuza nnyonyi eyali okumpi n'ey'abakessi mafuta. Namubuuza abantu abaali bajjudde mu nnyonyi eyali ejjudde amatiribuna ag'obufaananyi bwe nali sirabangako era ne neekamwana nga bwe neekajanga olwabo obutatuukiriza nkula ya bulijjo n'olw'okukaliga omuguuna gw'embwa mu nnyonyi eyo ate ne batatulabula. Akito yankemekkereza obanga ddala nali siwulirangako ku nnyonyi eyo n'ebigifaako. Neefaananyiriza ng'awammanta mu birowoozo n'oluvannyuma nakunkumula omutwe. Kino nno kyali ng'ekyawanula emmeeme ye kubanga yamwenya nnyo era ng'agenda ankubaakuba ku kibegabega yantwala ne tutuula mu kisiki. Yantegeeza ng'ennyonyi eyo bwe yali ey'abatwazi b'amawulire eri buli wamu awali amagye g'Abajapaani era ng'asekaaseka yasowola mu gusawo gwe agapapula n'andaga ebifaananyi eby'olutalonjolo bye baali baleese. Kale biba biri ddala kumpi n'okuggwaayo n'akukunulayo ekimu ekyantuntuza emmeeme era ne kiŋŋanzika n'emiteteme mu kyenyi olw'encukwe. Kyali kifaananyi ekyatukubibwa omuntu nga twambadde ng'Abawalabu. Nteekwa okuba nga neesisiwala kubanga Akito yambuuza nga nguya era nga yeewugguusa kikyembadde. Simanyi oba namuddamu naye nzijukira nga namulaba nga yekkaanya ekifaananyi ate nga bw'azibiriza oluuso nga nzibirira mpozzi ng'ageraageranya ye kyekifaananyi ate nange ng'amaze okunketta yaddayo mu woofiisi. Nalengera nga bonna bamwetalirira era nga batunuulira ekintu kye yali akutte nga n'abalala bali ku bunkenke. Yalankubye amabega naye nalaba ng'amenyeza omutwe n'okukooneza ekinkumu ku kibegabega ku ludda gye nnali ate banne nga basuulizaayo oluuso. Mu kaseera akaddirira nakozesa ekiwuduwudu emirimu gye nnali nsuubira okukola naye ng'emmeeme ewankawanka ebulubuuta era ng'etetenkanya ekyokukola. Newankubadde ng'ebintu byonna kungulu byali birabika ng'ebiri ttereeri naye nga nze mmanyi nti akasiriikiriro ako kali kiguumaaza era ddala busa bwa mbogo. Nali nkyasibwa kasiiso era nawuliranga muli nga nnunzibwa era nga nkuumisibwa maaso. Ng'omulenganjuba gwekulungudde enfunda nga bbiri luva okwaya nnya zaatuuka nga zikubyeko kawewa abajaasi. Meeja ne banne baafubuutuka mu woofiisi era ne galuva okwaya gano amalala gagguka nga gonna gakomekeddwamu era gafuuye abasibira mu bbwa.
abagabe b'abajaasi beewaga nga balaga awaali Meeja n'abakisi. Waliwo okuteesa okw'ekibagubagu n'oluvannyuma okuwa ebiragiro eby'omujjirano. Oli mu pulogulaamu Tuula Tusome, tukyagenda mu maaso, tuli ku ssuula ey'okubiri ey'akatabo kano, era nga gye tusoma essuula ey'okubiri ey'akatabo kano gye tuliko. Mukwano gwaffe atuwuliriza, nsimba ekigere mu yogo ebituusewo byonna obiwulira n'ebikyagenda mu maaso biwulira. Musajja wa Luyitako, twagala kumanya biggweerawa era kiki ekigenda okuba nga ate kiddako. Nalaba nga abajaasi balagirwa okuva ku mmotoka, naye ate nga kutemya kikkowe nga baggizibbwako dda. Gye baali nali nze nkubyeyo mabega, naye nga byonna mbirabira ku lubaati lw'ennyonyi eyandi mu maaso gye nali neefaanaanyiriza okubaako kye nnuŋŋamya. Abajaasi baagabwa ebikwekweto era nalaba nga batandikwa okusimbwa amatalaga mu lunyiriri ku nkingizi z'ekisaawe. Nategeera nga baali baagala kukyetooloola nange nzigwiremu. Kano nno ke kali akaseera ak'okwebbiramu. Nasoboya nga bwe ŋŋenda neeboolyeza mu nnyonyi nga ndaga ku ludda eyali ekibira. Emmotoka yatandika okusooyooya nga bwesuuliza era nga bwetaliza abajaasi ate ng'eraga ku ludda gye nali ndaga. Endala nayo yatandika okukola kye kimu n'eraga ku ludda olulala. Nalaba ng'omwagaanya we nali ntegese okuyita gugenda gukeewa era nga tewaayite kabanga nga tegunnakunira. Natandika okuweta ku nkokola, mpozzi bannengedde. Eŋŋombe zaanyanyaagira era waaliwo omuvuyo n'akavunkano, anti ng'abajaasi abasinga tebamanyi ddala kye basuubirwa kukola. Nawulira nga Meeja abwatuka ezikanga nti Muteebe oyo attinattina. Abajaasi bawoogana nti yo era ne badduka nga banjolekedde. Nange nateeka essira ku kudduka nga bwe ŋŋenda neewogoma mu nnyonyi nga nkutte ekibundu kyange kiruwandula masazi ate nga nnyugunya bubbomu mu zimu ku nnyonyi ze nayitanga ku kirenge. Okusooka nali mbalemesezza okunteeba olw'okubakubira ekimooni mu nnyonyi ate nga batya okuziteeba. Naye oluvannyuma abajaasi abali ku ludda olwa kkono kumpi ne we nnali ow'okubandira baayimirira ne banteega bandasize mu muwaatwa ogwali wakati w'ennyonyi. Bwe mba njelula ntiri ne mbeekanga era naddako ekyennyumannyuma akasirikito. Amasasi ag'omuzindo gaakubwa, erimu ne lintikkulako entasoma yange ku w'emisindye n'endala ne liyita mu nsawo y'ekizibaawo. Nali sikyayinza kukuba nkyukira kubanga ng'eyo eriyo ogubinja gw'abajaasi abampondera ate nga n'abalala abaali ku ddyo wange bagezaako bansalirize ebuvanjuba eyali ekibira era nga bonna bawoggana nnyo. Neesuula wansi ne neekulungula mpite ku nawookera w'omuwaatwa. Abajaasi abandi ku kkono nga bandabye. Ekyo nno baagugumuka bwe baakiraba ne badduka bajje bannumbe. Nga ntuuse ku nnyonyi ey'erudda neewogoma mu mupiira gwayo era ne mboolekeza omudumu gw'ekibundu kye nalina ne mbasasira amasasi ag'abayonja obutooke. Abamu abaava ku ddyo ng'olwo beekiiseemu katono ebuvanjuba. Kyennava nkyusa ekibundu nabo ne mbawulugumyamu amasasi ag'abanojjolamu emiruli. Bonna beesasa era natandika okunyaamanyaama. Niita ow'ekyaggwe, mukwano gwange Christine, Kiipa, Mirembe, muwala wange Elsa n'abalala bangi okuva mu Tuula Tusome. Kyemmanyi wano we musinga okwagala ng'ebigambo bijja biddiriŋŋana era nga byetuuma. Ogwo mmwe guba guwedde. N'olw'ensonga eyo mbeebaza okubeerako nammwe mwenna abaliko essaawa zino abagoberera obutabo bwe tusoma wano ku Tuula Tusome. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nkitta mu bizinga ke tuliko Edward Namuteete Kawere bw'akwatangamu otuulanga butuuzi.